Actually nze nagamba nagenda n'okuva ku sorting enamba ya Musumba sigimanyi. Masina kye njagaza. Dennis mukulu oyo mulaba. Dennis mukulu ye yayiwa embaga eri ye yali alina okuwasa oli omwana omuwala eyagwa eddalu. Omwana yalinga close to mukyala Teddy Bujingo. Yoyo Dennis mukulu gwe yali agenda okuwa. Gwe manyi ensonga yamugobesezza. Oba lwaki yavuddeyo, oba lwaki baagobye be baagobyeyo. Sente za Setlight ye oli abalala nga 3-4 bade mukwaya ate nga bakyabagoba. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813 kibere malidadi sana ate nga tewerabira bannaffe ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 793767 obayita ku 0785 597307 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze twatandika ne mutaka Madamu Pacho nyabo Lero kakati ate madamu balifudde waleero era we bampita Madamu Pacho ali nyuma olabise bulungi nnyo leero nidiro olabika obubi eyalingiza zino za plastiki endaba ngene ya abantu kompereza ku Sente plastic ali wawano era badde bazikuweerezera mu labika bulungi ku padi waliwo wali olabise obubi akano akawino waggulu eno ndaba nga ka plastic ne kalabise kati sikabi kalungi ate kan ate kana kali nga tesike kali eno anti jigundi bwe bibeera eba fashion what design or whatever nkagulire nange omwana ndabye naye omwana olinga yeeronda anti buno bwabagundi nnyo ayinza okukagaana kuba kaffe kabaserebu nnyo yatayagala byabaserebu naye nga tukwaniriza nnyo kwe tuli kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi ne Pacho tuzze tuwayemuko ku mboozi abadde ambuzizeeko ennaku zino ali bize nnyo emirimu gimuwuuba so ensonga zikwasiganya bulungi nnyo waali nnyo Pacho soko obuze kubatulaba abatwala mugamba mutya mukode eyo muli mutya mwebale kubeera nga mutulaba yonna gye musinzira okutulaba. Good morning, good afternoon, good night. Musiibye mutya sibwe biri akironye itungakere leutasi anafabejinja mukoba mutya abasoka. I think I started with Lusoga kati mbadde mu Luteeso so kaiti neno wakanti yedushu ngeni wano mari tutwal otikan ochakudoklokeri so wati embozi mu yuji kale kati omanyika kati so Pacho alina mawulire genafunya gatali malungi ani yafudde sikufa omukulu Dennis mukulu ani oba wotogerere sawa zino mukulu nze mmanyi omu Alex nategezeddwako nti ku Kanani luwe takyaliyo nabudde ne ngamba Dennis ono mukwano gwa Pacho yaliko mukwano gwo oba olulaba mulaba manyi gundi yanyimize embozi nangamba biri bitwayogera ko wali emabega ko wali eri nti mwagenda nga ku Kanani abakola ku radio nga musinkana abachachi nga mubalengerera eri bwe anti jeri okubeera colleagues and friends those are two different things. I might be your colleague but when I'm not your friend. Yes kisoboka yes
Ngamoja ne mogera bogeza bwe mutende kigwa no bulumuna kwata. Kijofre bichi. Nova ono ogenda nga nenga oli sikyaliwo. It's possible. Oyo yabera colleague. Yes, that's a colleague. Friend. But then there's that one being a colleague and a friend at the same time. Mugenda muno kukabya nga yes, nga newembera n'ekinu mazene mwana Geoffrey kakati omanyi bichi okitegeera. Yes. So that is a friend. Kati gwe ne mukulu mwali ki? Wa colleagues. Oh. Yes. Twalinga colleagues kubanga ate ye omuntu nga ate atambula nnyo n'omukulu olina okumakinga that gundi eyeera nze omuntu yenna okwetega reservation like you have to be reserved mbeera nnyo reserved mbasaka kubeera naye ntambule ne kano nze muyambi woweekyama kaakati wa colleagues engeri nti yali nnyo atambula nnyo n'omukulu ne pastor so nze nga I don't actually nze nagamba nagenda n'okuva kusorting enamba ya Musumba sigimanyi nga sina kyenjagaza wemba mwagala manye nchanja musanga mu office mukubire nga mugamba ki okitegeera ngamba sina right why I should be mukulu ono abadde akola ngani Dennis mukulu oyo mulaba Dennis mukulu ye yayiwa embaga eri ye yali alina okuwasa oli omwana omuwala eyagwa eddalu ye yalina okuwasa embaga eri gyebasazaamu eyo omwana omusoga omwana yalinga close to mukyala Teddy Bujingo yoyo Dennis mukulu gwe yali agenda okuwasa Dennis mukulu ye yayiwayo yayiwa omukolo ng'omuwala alina musaalo ne bambi naye nga buli kimu kyonna nga kikoleddwa nga sigamba nti tewaliwo mmere abatimbi nga batimbe abako nga buli omu atandise abamu abataasobodde genda mu kyaki ndoza bagamba katugende ku reception mangu oba okitegeera nga reception etandise n'okugyamu abantu mbabbaali maliseeri nga ye MC w'omukolo ogwo so yoyo Dennis mukulu abadde oba bamuwa position ya administrator wako church kuba oli admin yeegoba n'agenda eyali omukyala oba baali bamuyitangani Florence yani mwerabidde anti waliyo ebyo ebintu ebyatandika waliyo abatakkaanya waliwo tiimu Teddy ne tiimu gundi tiimu bufumbo ne tiimu malaya ne so tiimu ne ziba nga zaawukanye gamba tiimu y'obwenzi waliwo tiimu Teddy tiimu y'obwenzi n'obeerawo ne Teddy makula ne tiimu makula oba onywa kuwala jingo jawan Teddy makula byebiki tiimu Teddy tiimu makula kubera ezo tiimu zaaliwo era n'omukulu yabagamba nti abagala ogenda ne tiimu eri mugende n'abagala okusigalawo n'omusigale era ffe abaagenda ne tiimu twagenda niga tate mwamu agenda kuteekawo kiri eri nti swana kukyogera ekiriwo obwamalaya si bwe bayigiriza ku kyaki eyo na bwenzi ng'obeera otya Omusumba n'obeera ku kituuti n'ogamba bannange obeeraawo yejjo recently nawulidde kaliwa tibannange kale bannange abakazi bano buli kintu n'ogenda n'okitunuulira n'okyesunga okimanyi nti Bujingo yakooye makula mu bumpimpi okusinziira ku gundi egyeyagala mwe balenzimu ababeereeyo ogenda n'otunula ekinnoga yiba naye ne mmala nkifuna naye oba wakakifuna n'olyamu gumu ebiri era n'okoowa n'okitunuulira ne oba nali nfaaki kitegeeza nti kati yakooye makula yaliddemu endya ze yali amwagala nnyo era nsobola okuwa ensonga lwaki akyamwagala nnyo anti kaakati yakamala mukolera omukolo gwa diguli omukolo omunene nnyo tegunaweza na mwezi guli mu wiiki ndoza nga bbiri n'obutawera teri musajja ajja kulimba nawe omukazi antunuulira andaba teri musajja ajja kulimba nti mu butuufu akwagala nnyo nga mubadde mu relationship more than 5 years ng'akuwasizza n'okuwasa kukoledde buli kimu kyakkolera n'otamuwa mwana n'olowooza nti ali happy no those people are going to guno si mwaka gwa 7 mukaaga awo 7 ndowooza nga tewali yadde nti oba n'olubuto lwabadde kale yalinabadde n'alufunye ne luvaamu asobola okubeera happy kubanga naye abaana abalala who told you from you aba ayagalamu ggwe Geoffrey teweebuzaabuza oli musajja maybe for you haven't reached that extent nga omuntu omukoledde buli kimu nga at least ogawanise nga mpaayo akawanga ne bwanziba biki kati mba nina abeerako wabeerawo security yes nti nina ki at least yampa omwana ono kitegeera Dennis mukulu so Dennis mukulu waliyo n'abalala bakubi b'ennanga babiri
n'omulala kati n'abalala kwaya. Dennis Mukulu obuvunaanyizibwa okusinga bubadde ki? Dennis Mukulu yalinga yakwata Bible, ye yalikwatanga Bible ya Musumba. Nga ne mu program eyo simanyi bagita batiri. Nga alinga gundi alinga lainga boyinza gaba musajja wange abwoli yakwatanga omuzindaalo. Naye ate abwoli era teyali naye yali close naye ate oba Dennis ate yali nnyo. Kubanga bugamba nti nabadde tusina okubeera administrator. Kati alabika gwe mpulira mbu gwe adebaawo obwa administrator. Kakati munnange obuvuyo bwajjidde gwe omanyi ensonga yamugobesezza oba lwaki yavuddeyo oba lwaki baagobye be baagobyeyo. Sente za Setlight ye wali abalala nga 3-4 badde mu kwaya ate nga bakyabagoba. Ekyaleese obuzibu Sente omubbi taagala bamubbi omufere taagala bamufere. Olaba gwe bulijjo nti ofeera banno sente zaabwe ng'olowooza tezibaluma. Ate naye Mukama yaleese bano ne bafeera gwe. Waliyo abantu abadde baweereza sente eza Setlight okuva ebweru. Nga bali baweereza sente za Setlight bagamba nti nno tuweereza sente kubanga Musumba takwata, Musumba takola kino, tuba ali bize nnyo. Kale n'oweereza omuntu akwangwira nga bw'oyinza okugamba bwe mba nnoonya pacho. I go through Geoffrey. Era oli nayita mu Geoffrey nga gundi amukeke bwe yazeemu okunoonya n'anfuna. Otegeera so. Hai amukeke. Otegeera. So kakati wali oli omuntu akwanguyira n'ogamba twala ku kyaki kati ate gwe omala okunkola kikati ate amukeke n'omugamba amukeke pacho nno nali njagala oba n'oŋŋamba ti nali nkwagala ne obaka bwe nali njagala okuwa nabuyisa mu Geoffrey abukuwe. Are you getting me? So kye baakoze eri abaana nga bagamba nateekako $10,000 walulaba oba $7 oba $10,000 oba $1 whatever. So nga gamba nga kati alina omuze nti taddamu messages oluusi because ziba nnyingi nnyo oba kusimya ebiki. Kati ng'agenda la munnange gyebaliko Mukama yeebazibwe. Gundi nno namuwa akamessage oba wakafuna. Nali muwadde $1 bweziti waziraba. Mukama yeebazibwe munnange ate nze ndi eno Saudi namuwaddira mu bweziti gundi bw'ati mbuuza gundi oyo namugamba azinteereyo. Bakoowu naawe. Naye gwe ddala abantu n'obabeeza mu kwaya tobaliisa tobasasula nnyumba tobasasula musaala tobasasula biki bwe bakomplainingako olwowuliddeko ngeri abakomplaininga n'ojja n'obavuma ku kituuti gino emirimu gya Katonda simanyi biki anti gwa Katonda. Webale nnyo webale kuleta example nungi nnyo. Geoffrey tokolera ekereziya ya Katonda tebakusasula musaala kusapiensa kyefuna si kyeŋŋwanidde okufuna siriwalira muli wabula mbeera mukamawo nkugoba nkeera gie mazima wawonye nga father takyaliko father lwemalika walingobedde embw eno lwaki temwagala mazima walingobedde embw eno newanewana nti ndi wali badde toyogera naye ate era byawukana kubanga Katonda w'ekereziya mulala abakozi ku media tebakomplaininga omusala gwe bagufuna bulungi nnyo. Era kyekimira naffe kiki otegeeza nti abakozi ku media ki ku radio media ki eta complaining ku radio nyinza okuba nga omusala gwange ngufuna bulungi nnyo okitegeera buli mwezi nakuzomeza 25 akamessage kajja Geoffrey Mayanja sene banka liri musolezo zituddeyo okitegeera kati wazifunye dda nga nazifunye wazifunye dda leero kati kyokka ate owedde okaaba olaba bwenkuguddemu anti kakati school fees omate zinaggwayo maama tamwejja empya nga weesiimye kakati ate n'ekirala waliwo n'ebyebigano bimanyi weesiimye gweokyalina nakamu kokka era nga bwe nkutegeezezza nti n'obuzito bwetaaga okweyongerako zitobwemukko kwakawuti kubera kutulako aliseteretebwe lyongerako awo bantu mmwe temusiima bannaye kakati kati osobola okuva wano eno naye n'ogenda ate ku kereziya ensambya because tulinaniganye n'ogenda ku kereziya ensambya naye ng'ate yo nga abakozi jesi baweza buweereza nga tebafuna musaala naye nga bakola bukozi ba asha sigamba nti babawa omusaala era nawe kenyekenye okimanyi bulungi nnyo nti mu kereziya ojja bulungi nti mu kereziya abaweereza ba asha abo tebakolera ssente sigamba ba asha kabere bana bakubi b'ennanga abakwaya bonna bajja buzi ne bayimba
ne bavaawo ne bagenda mpozi nga gwe ng'omuntu wa bulijjo ng'osimi nogaa nti ono omwana yakolobeza bulungi nnyo n'omuwayo ekitwalo n'omuwayo ekyesatu. Anti naye kaakati ono bba abaagala otagala bakole na mirimu mirala tolaba nti waliwo enjawulo nti ono ayagala babeerewo wabaagalira wonna biki tayagala nakuwulira nti wakoze mulimu mulala. Kati Dennis Mukulu ekyamugobezza kwe kuba nti yakoze kampani emu simanyi ya security endala ya construction okitegeera najja ekintu ne kimujjira mu mutwe nti ono abadde anziba sente ezaakoze wano yazijjeewa. Nze nkugambye nali nvugayo kamotoka kadde miyo ka U8 kalinga ku U8 by then that time kamazida ndozo obumanyi ne lwakuba nafuna mu abo busente abamenka kulira ku nsiku no motoka kijjo otavuze kibina corona wagivugako natandikira ku 190 natandikira mu budget corona 190 I think yayina yange bine dene that was my first car nalina ku U8 najigula na kumujazi obulayo kuvuga tinga zineza amaji because no zivuze emotoka zonno zivuze. So kale what I see with those people at Soul they don't see someone prosper. Ne omuntu oba prosperinza atyo oba atya don't always think that akubbye oyinza okuba gwolowooza nti no anyway ne bwakubba teri mulimu fenna batubba Jeffrey fenna batubba naffe bano wetukozesa abawala abakola ki bakuyiya nafuna engeri y'okubbamu ne mbala ebinaga Eliya yatise zino ecupa zaakoze bwe okyegera naye nga tezayatse in actual sense yabitunze na replacinga nga tetuliiwo oba gwe toliwo boss okitegeera so fenna omulimu gwonna wotakkiriza okubbibwa n'asuubula okitegeera oba box za wine zizo mmeka n'azitunda n'agamba oba bampaddeko sente bwe ziti waliyo customer yaze naye nze mumanya ajja zireeta balance naye nga yamukubi okitegeera so fenna tubbibwa but there are certain things you have to let go kuba ate omukozi ate wona omubeerako nnyonyonyonya ate awo tojja bakozesa mulimu omuntu akubba ekinene kakati omuntu atuuka okubba nakolamu ne kampani namba omanyisa neza abakubyemu buba bugaba amagezi ga muntu kati oyagala kuŋŋamba nti nze naliyo wenakubinayo nenkola Pacha Wines and Spirits namubba nali nfuna 7 we nali nfuna 7 nensavingako oba edinsave oba nina amagezi amalala we najja sente zange oba nafuna looni bw'ogamba otya nti nno nakubba no kakati nze oyagala kuŋŋamba when I started my spirits wines and spirits shop nali nzibye ye nabba yenza okutuuka okuresigninga nveewo wagikola okyaliyo yes nagikola nkyaliyo mwezi nga gumu 2 nenresigninga oba ye looni eyo gye walya nga njiriirawa bo bagaba looni ewaabwe bagaba looni njagala ombulire omuntu omwe yali afunye ku looni walya wano looni waleka togisasudde asiriwalire muli agisasule nno awo mba nvumye ani koze yayogera bwatyo wezi nali ngambye obutadda wano ye kyekikomezaawo kanjogere ng'oli omwana yagamba ze nina content munsirwalirako onoonya content temudda wange mwenda mbagobye yali ani oyo ndeka saala kumpisaamu gaali nga ninga akajjukira ni yali akoogedde oba ni akoogera awo wali awo wali mulamu omuvumi wa gavumenti bwe baali bampangira abanange baaliwa ndaba bakwebaza ku social media yoko ngebize bakwebaza ki pacho webale watuwonya wasirisa ku mugundi ate singokola obulungi oluzungu olwo waleeta olwo oluzungu atana bwaddamu ngamba alwaki ogamba tomumanyi mutegedde oluvannyuma There are some people you just have to put sense in them forcefully wekiba kyetagisa to use force use force wanje nze ndaba ekintu kino nga kirimu obutuufu olina kampani yo kale katukitwale nti mu kampani ona kampani yo okizudde nti abaana bakubbidde ebbanga nga tomanyi bakulimbalimba bakola ki obaleke bulesi basigale mu kampani nga bakola nga bandi bakubbidde ebbanga obaleke nga bayinaayina anti omubbi bayibuli egamba gwojja kubba naye naye bajja kumala bakubbe is a come is a go omwana yandaga site kati naye bamulaze Kanani tebamulaze site naye bamulaze Kanani gwe obeera otya nga gwe oyagala kukama nte nga gwe oyagala kuwa amatanga mangi nnyo naye ng'ate togiwa biwata kati be bantu be Kanani bambi omusajja oyo abakamyemu nnyonyo ne talina anything that is so sensible that is so good gy'abakoledde tinyumirwa nnyo kyaki ng'eyo no I'm giving an example like
give back to the community, give back to your people. B'okola ki b'osumba endiga zo. Nyumirwa nnyo bwe ndaba omusumba tugeze kati ng'oyo ku level ye kwe yatuuka. Tiyalibadde ne ku ssaawa zino ng'agamba maybe tulina abantu abateesobola bangi abatalina where to sleep oba biki kanteke wano rooms nga 10 tumanyi nti abakyala abateesobola ababeera ano abawala wali abasajja wali biki tufumbe ng'emmere baba balye bakole ki naye tubayiiza ekyokukola oba gundi kikyosobola okukola nti nsobola kutundayo manda mitwalo nga 3 bw'oba olaba nti ayinza ozirya tozimuwa kashi mugambe waawo obeera nti mbeera bwayise ekitundu kinti kino funa ekibanda nti kyammeka kipangisa emitwalo 4 oba 5 kuguliddeyo ensawo 5 tandikiraawo obulamu kubeera nti manyi ogenda kugjawo kimu eky'ekkumi okikomyawo mu kyaki olete n'ekiweebwayo because you're coming back to thank oba okitegeera ti ate gwe kikyosobola nti nga mu buli myezi 3 oba muyinza okikola emirundi 2 mu mwaka ne musalawo ne mugamba we have people who are at disadvantage in this church naye tuyize okulaba nti nabo babaawo tyagwe gundi musobola ki nti ate nze nali ntunga kyalaani biki nomanya nti ab'ebyalaani baliwo nga 30 nosirika ti ate nze nakola catering biki nti kati awo batukole tutya ate baire baali badde bakola nogaa kati bana ba catering baweze bameka weteekawo nokana akantu k'omugaati olowooza tekaakole katukole emigaati egivunaavaamu nga batunze kekisi na biki nga tukola ki tubawa ku musaala okitegeera that is for people who really want to see their friends nga bali fine. Ekiremesa abagundi ekiremesa abakozesa abakozi obutakola bizinensi zaabwe baba balowooza nti nno oba oluusi bwe munakola bizinensi zammwe bana mukola ekintu ekyo kati nga bw'oyogedde nti obwongo mujja kubujja ate ku mirimu gye egya kampani ye wekanga tegitambudde bulungi ng'ate mwongedde okubuteeka ate ku byammwe ate tutya so long as you're paying us omukozi nno mwebanga working environment nungi ngasasula bulungi omukozi oyo can never think of bw'abanga mpozi nnyo nga muyiya nnyo ng'agamba no with the time to come nina okubanga nange sikyakozesebwa nga nange neekozesa naye nkoze ntya nti naye n'atandika mpolampola naga kannafunye gundi kanguleyo paketi y'eŋŋano kanguleyo kino kanguleyo kiri naye era tojja kugaana muntu kukolawo kantu ke kubanga wembeera ofu eno wembeera ofu eno tekitegeeza nti eri sijja kukolera okitegeera so omuntu alina obwongo bw'okuyiiya alina okuba nga oyongerako mangu oba olina okubeera n'ekiddako nti omusaala guno ogulaba nze nali nasiriwala na musaala naye okuva lwe neegoba ne ŋŋamba to hell with musaala kannumbe field eno ndabe nga bwe bibeera mpulira nga obulamu kuba siina pressure siina muntu agenda kumbuza atuusisa ameka ku mulimu ne lwe sikoze kwegamba I'm a boss of my own kati nze boss wange andi kati gwe okitegeera boss wo nti luli nali sirina naye kasita osalawo nze nagenda okuvaawo nga sinaba nakukola ki okitegeera kasita osalawo bina ebintu butasalawo kati nze okimanyi nti natula ne neebuuza kati siina mulimu neegobye ku mulimu guno ŋŋenda kuzzaako ki emmotoka njirina naye egenda kwetaaga amafuta abaana mbayina ne ŋŋamba kati omugezi kantunde emmotoka eno nentunda mmotoka mwe najja kapito nentandika bizinesi yange naye kati siina ndala nenzira ku boda n'ekizoosi yanje kyano okugulu nalibadde siina magezi ago ate bulungi ki nedda lindako kati bulungi njagala otunuulire bana njagala odde mu bifaananyi byange ebyedda nga ndi eyo nga bakyankozesa nakati ontunuulire ondabe sikwewaana sikola ki naye there is sikugejja kukka nyashi weyongera kutabade ne nyashi festival ebyo bireke naye omuntu yenna nga gyokoma okutandikawo something decision making eba nzibu nnyo naye kasita omala okusalawo n'obuvumu bujja na biki bijja nze nayingira bizinesi nga simanyi nayo bibeera nga simanyi nabiddako after nagenda nenfuna license nentandika naye nga simanyi nti n'abakasasiro bajja biki nga tulina challenges nyingi nnyo mu business world era otulaawo nogamba basenga oba nasigala naye nogamba no I have to do this naye ate n'olaba nga okikubye n'ogamba yes nje ndaga ndabayo okitegeera ti akanotandika akakatono nga kagenda keexpandinga okitegeera so gyolaga oba olabayo naye abamu tugenda ne tunuulira omusaala ogwo n'obeera ku musaala nga buli kaseera baziweradde 28 27 25 then you don't think outside the box nti kakati webangoba leero kyekiddako
engobamu gye baali bagobamu abantu ku salt awo nze yeyampa ekyokukola neŋŋamba nga buli nga the following day tumanyi nti oba onoobeera omukozi oba onooba okyali mukozi nga tulina human resource manager naye nga naye wa yes tomanyi oba enkyosula tomanyi oba enkyokola ki kubanga ng'omukazi ne bw'obanga tewazza musango ono omuwala ng'atuula n'omusajja ndoza eba mala obeera mu kisenge ne beesanyusaako olijjukira ebbanga lyali amaze nga talya ku bintu ng'olumala obbiriako n'awuuta supu n'akola biki ng'emmere aba bamuwadde kwolwo kasukaali keeko omunnyo gunoze bulungi oli n'amugamba naye gundi simwagala era ng'era tamwagala daddi naawe gundi I'm just imagining bye yamugambanga kasukali kasekabanga kanoze kasukali keeko semanyokanoganga ndozanga mugamba gundi simwagala gundi nali bwati ne bwati kati ono naye ng'aleeta obusungwira buli obwa Abanyarwanda buli obwa bayita bote abantu bonna baba n'obusungu buli obwabali ate bulala nnyo oli Omunyarwanda ate obwo bulala nnyo no nga wanguddeko nga buno bwa so fast nti omuntu omugamba ekino mugamba naye gundi tomugamba nagirawo okusaawe wetumbiizi si bwe bayita wetumbiizi yenze kennyini gwoyogerako so kaakati yoyo so n'omuga era ajjirawo nagamba gundi ate gundi wamukoze bwoti ne bwoti ayina we yatuga Susan lwaki wamukoze noga olaba ne muwala we yamuyimirira nemugamba tino Susan wamukoze okyasimanyi wamugambye okyasimanyi biki naye nga gwabigamba ye bugingo Doreen okitegeera ng'ani agamba ani nti ki taata ng'abuuza omuwala we kyeyakoze baby mama baby nkanga kyana kirabika naye nanga agirira ennaku zino so kakati kyembalengezako okugamba kyekyo nti mu biseera ebisinga omufere tayagala bamufere omubbi tayagala bamubbe kakati bayibuli nga bwe nagambye nti ng'ojja kukolanga kino anti kati bugingo naye abbye ennyendiga n'abafera n'ababba nnyo kati naye agumire abaana bamubbe oba bawaayo ku lwa Katonda bafunyeemu ki mu kuwaayo kwe bawaddeyo ebawa ekiweebwayo nga kya Katonda anti kya Katonda naye kaakati ono yali akozeemu omulimu gwa Katonda omulimu okukwata sente zo n'owasaamu malaaya guba mulimu gwa Katonda okukwata sente zo n'ozimbiramu malaaya guba mulimu gwa Katonda temwagala baabulire ebituufu naye ebituufu byebyo omukyala gwe tumanyi gwe bwawasa ye Teddy era ali mu maka ge kitende nandi kakati bwebaba nga bajjawo obutakkaanya wewajjawo obutakkaanya kitegeeza nti n'ogenda owasa omulala ye obutakkaanya ani yabuleeta gw'ogamba oti kati nze bw'onteekako kiri nti mbadde nkulukuta ebbanga lino lyonna nze sinze Katonda ate emyaka gy'otugamba nti omukazi yakulukuta mulimu n'omwana emyaka egyo people use common sense mutubaleemu some common sense wemba muyina byemwogera ate nga ebyammwe byemwagala okuyisaawo oba okitegeera so wabaawo obutakkaanya tekitegeeza nti ogende kino nno njogera eri mwenna abandaba nti ofunye obutakkaanya ne madamu oba n'omwami wo tekitegeeza nti ate ogende webake ne Fred oba wegatte ne Alfred terwakubanga eno olina obutakkaanya ate abakyala bangi mubikola byebivuddeko n'okujja wano ne muzaala abaana batali ba mayumba muno naye ng'owooza nti oli mu weesasuza biki woba owulira ng'onyiize nnyo tokyayagala musajja ono ewa Alfred gy'ogenze n'ofunirayo olubuto sigalayo lwaki ewa Alfred woba olaba nti teyeesobola ate okomawo ewoono gundi yaba alabira olubuto lwoli bakyabatta nnyo nze njagala nnyo omuntu nga mufunye obutakkaanya siiti mwogere bwe kiba kiganye buli omu awe munne space peacefully ogende nga tosigadde nti ate olubuto lweno ate ndooza ne Alfred lulwe ate ndooza biki mwe mulese abantu okuba nga tebakyatwesiga mwe muleetedde abasajja otutwala nti we are so cheap kubanga amanyira ddala nti oli mukagundi naye naakuyita mugende mulooje era naawe n'ogenda nga teweewadde that value ogamba nti nanze ndi mukagundi sigenda genda gundi amala mwe muleetedde abasajja okulowooza nti we are so cheap kubanga ye amanyi nti wanaakuyita akugula echips agula ekipa ya bbiya akwebakeko abantu baafuna erogi zijjula olujjula oba abantu sente bazijja wezigenda ale nga looji ogiraba tajja genda kuba looji I don't think mogigendamu ng'oli so soba olina ogigendamu ng'olina byonywedde ng'olina byowulidde ng'olina bwe ndowooza
Mwana wani gwono otwala obutwazaawo misana tukuba otyo nga kwekaza ringi nga si muntu wongomwe drying akono. Wala babo kuyingira loje emisana nacho. Chobola abasinga babeera beebuzaabuza ku ssimu bw'ati omulaba bw'ati yeebuza nga oba okufulumayo ate bannyumira bagenda babiri naye buli omu kufuluma buli omu afuluma ye. Nugambe bana baye stole kibayombye naye tewali ayombye ate awo mwe mbandowooza nti no mufunye essanyu mwalivudde nayo nga mwekutowa bwe muti naye buli omu neebuzaabuza ku ssimu biki oli n'agenda n'ayimirira eri n'alinyira eyo booda oba omulala n'ogamba naye kiki ddala ekigenda mu maaso abazze ababiri ne batuuka ku reception nga bali babiri ne babawo ekisumuzo ne bayingira naye oba kiki ekituukawo ogenda okulaba naye mukujjaba naye nga bw'atambula steps bwe zikola kyo kyege naye omubuuza kyanyika ku ssimu kiki ekyo nga tewali nga tewali kiri ku ssimu okitegeera so nze ngamba mu byonna ffenna tubeere balambulukufu ate tubeere beesigwa mu byonna bye tukola we tuba nga toyagala bakubbe nawe tobba bantu bw'oba toyagala omwami wo bamutwale nawe tobba baami ba banno bw'oba toyagala kwegamba nga bwekikuluma ggwe bw'oba oteekamu n'ono muntu nga bakoze ekintu naye gamba nange senga abadde nze oba okitegeera so kaakati ekyo kyekigenda mu maaso era nga amawulire ge nnafunyeeko n'abakwaya abo abavubuka ndoza 3 oba 4 nabo bagobeddwa naye nga endagaano wakati wa mukulu anti nabo babaweereza ssente nabo ne bazirya ne batazituusaayo ne bamugamba ssente twaziteekanga mu envelope nga tuziteeka mu ki mu baskets ez'ebirabo nanga nedda mulima oziba zaali milioni 7 wakola otya nti nafuna baasa 7 buli baasa neteeka mu milioni so byabadde issues nyingi naye nga it was main issue rather yabadde about money katono abantu bano abakwaya nga sente oli azijja nazimuwa mu buntu oba zino sente babateera ku mobile babateera mu ki oba n'okuwa mu buntu kubanga abeera busy oba oli awo oluusi so kaakati ge nafunyeeko gali nti omuntu gwe baagala okuddako okuyuwa ye Mutebi bamuzudde bamutegedde gundi twakuzudde maama bamutegedde tyaze abafunamu ssente nnyingi nnyo afekingawo stories azaakola obubadi bungi nnyo n'abaana b'amawulire nga bw'alya ssente kaakati gwe lindako mmala okugafuna bulungi naye ng'ogenda kola n'empulira mbu yaddako era ekyo ekiriwo kati banoonya ngeri yamukola ki kyova olaba nti ne gundi we yamuvuma ku mpewo ne bayombamu awo omukulu talina bye yayogera management terina kye yakola bamukoowa musajja nga mukozi nnyo mukozi nnyo musajja abaddewo ayiyewo omubiri gwonna musajja muganzi nanyini firugi tewali nsonga lwaki ate aba atataganyizibwa ku mirimu gye because musajja mukozi nanga gogenda afunye munnange okuviira ddala ku source mukulu kati tugoyinga simanyi bwe tugoyinga kubanga olaba eyo gundi kati n'amala amanya bumanya muntu ampa amawulire gano gonna enkeera taddamu kuba mukozi bamugoberawo n'amala amanya omuntu ampa information bino byonna bye ndi kugamba enkeera tasula waku media mwana kyagamba nti olina bwino waku media ne ku church nze soogera byesitamanyi tubula omwana namugambirawo nti munnange mukojja is your father nti tubula oli namugamba nti kojjawo is your father kojjawo is your father adi sengawo is your mother who produced you in your mother yawo kojja is your father. He produced in your mother. In your mother. Njokuba gweze siri. A daughter who was produced. A daughter who was produced in a koja. In a koja. Becomes yet better to muita by the mother is called who? Netuze kola chiwadi. Kati how do you call that person in English? Anje mbuuza tuba tumubuuza tutya because manyanga tuba tumuita tutya. Because if you are how do you call a person who was produced in a koja?
Malayo otya? From a mother is called. How do you how ochikoze otya? How do you call a daughter who was produced in a koja? A girl who was from a mother. From a senga. From a senga. Oh, from a senga. Hey. How do we call that person here? Muluzungu jeshi. Nekizibu. Kale kize mu Luganda. Uganda lutegeera jolizo. Uganda lutegeera nyayinza okuyomba. Yatusigale mu Luzungu. So munange, that is byebigenda mu maaso naye nga munange I think omuliro gwe twateekawo buli omu yasobola okufunamu ekyokuyiga n'ekyokutegeera aye gwe twamuteerawo ko gwe yatewo embuyaga eno kwe bagamba embuyaga lweritikula gundi kubanga bagamba n'ekiri ewaka eyo eyo simanyi neyo gye babeera nze simanyiyo muno obuwala bunajja kukola biki mutwala tugende mbu bakuba bulimbo abaana bali wali mbu nzati nze nkubuulira kati gwe linda ba Dennis mukulu munoonyeeko byawuliddeko mukutu guno si bya mukutu guno myani oba omuweereza w'omukutu guno wabula bya muntu sekinnoomu bagamba ekiri eyo ewaka baaba ebirala sijja bbire lisagaanya okujjula bitayidde kati tugowingewa simanyi gye mugenda gowinga naye nga kyoba omanya nti Kananiland church yo yawedde yagudde yonna neegwa ekyo si kituufu tekyalina makulu ekyo si kituufu abantu tebakyagala kugendayo n'abaana baabwe olw'ebigambo ebigenda mu maaso oba okyali awo omusajja nakubawo ekigambo ekinene drone ekyatambula gwe bakyakulaga kamera bwe zigira nti wonna watambula akibuulira amafuta agawa abantu amafuta kigayina n'ebirala byonna kati kankubuulire kyotannategeera wakyali overnight abasajja tebakyakkiriza bakazi baabwe ogenda mu overnight zeeyo batono nnyo era bano betuyita soroti betuyita waffe kabeera maido nti monolocho abo be bakyagendayo abakyala abeewagula ennyo ku basajja nga bo tebafaayo omusajja bagambye eki kyekitegeeza nti monolocho so kati abo be bakyagendayo naye olinga ayagala mukyala we babaddayo ne ka girlfriend wabiki amugamba ku overnight nange salawo neryo bbuba ly'abasajja nedda olaba abasajja bambagana bakyala baabwe okukola anti labayo omusajja nagana omukazi okukola kati labako bwe twafulumiza ago amawulire lwaki tebalina kye baatukolako bwe twagambira nti nno oba nti ogenda mu overnight n'osangawo obupiira obukozeseddwa n'ebirala ng'abantu bagenze mu kwegaddanga naye nga sigenda muki mu overnight abantu abasinga obupiira bwetwakyogera wano bwali obupiira obwo bw'abantu oluusi olenza okuba nga badde nabwo n'akyama ng'enjiri emukutteko n'akyama n'ayingira n'ajja ku kyaki nalokokeraawo n'abusuula nga mulimu ebintu ebikyafu nga buugi kubanga mugamba nti suula byonna by'olina suula sitaani suula suula ebibbe suula byonna by'olina kikiritwala badde nagende esi suula Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13. Stress no more if your dream is to go abroad
SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on Plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore.